wabule kwekuumira kumukuto gwa Ugandan Lifestyle. Amanya nze Segawa Murishid. Kati twalabaawo omubaka ow'ennyendo Mukungwe nga atongoza ekisinde pressure group eya Democratic Alliance. Era still nakola n'omukago n'abafu Fangon Unity Platform. Era ebiwandiiko ne beteekako omukono kakasa nti bagenda kubeera nga bakolera wamu. Kati buli muntu ensonga eno yajja agiraba bubwe. Waliwo abagamba nti bano bandibanga bazze kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu, president w'ekibiina kya National Unity Platform. Abeekavule ate n'ensonga ne baziwa lwaki balowooza nti kiri bwe kityo lwa nsonga mu bantu abaavaayo ne bajja ne boogera. Twalaba Lubega Mukaaku, ne tulaba Michael Mabike, ne tulaba Abedi Bwanika, ne tulaba n'omubaka omukyala owa district y'e Masaka, ne tulaba n'abalala. Nga mu bonna tekuliko gogamba nti nno ono akiikiridde b'e Busoga, ono akiikiridde b'e Bugisu, ono wa Western Banyankole, ono weeno Bakyoli, Bateeso balala. Wabula bo baalaba oba baalaga nti kye baleese abakyogerera Abaganda period. Kati ne bagamba ono tazze ku kigendererwa kya kufunza na kukulembera ggwanga lino, wabula bazze kulwanyisa ono. Kyova olaba n'abalimu bali mu eyo region yennyini era ne ku mukolo bwe babaddeko ng'aboogera. Kale Abitex ensonga eno naye agyogeddeko bw'ati eyampuuga okubeera nga yakwataganye n'omuyimbi Alien Skin. Kale katuwulirize ebigambo bye. Nze Segawa Murishid. Bogata Mukaaku nogata Abedi Bwanika nogatako Mpuuga nogatako Alien Skin. Olabira ddala nga baleese omuntu eyazze okukkakanya Kyagulanyi. Kiriza obaga nze namba disikirabirawo anti gwe sigwe Kadima nze Kadima gwe Abitex musinguzi okiraba nti baleese omuntu agenda okulwanyisa Kyagulanyi. Statement zembadde nsaba omusajja oyo alekerawo okuzoogera kubanga abantu baagano zigula. Aliwa Mpuuga Abedi Bwanika Kadonye gasina bagenda ku ekyo mu nsi buli lwoli losing ekintu kye bayita trust. Olibo owedde trust obwesigwa n'okera ku makya nga bolaba ffe bakyatukiririza amakatonotono ne bagamba nti Abitex bayogera mu bintu by'endo nga baakoze atya ayogedde. Naye omwami gwe bayita Abedi Bwanika nze nali muwagizi wa FDC ne tuwangula ne tukuba akalulu ffe ke twatwala twawangula President Museveni. Abedi Bwanika n'agenda Kololo n'agenda n'abo obujulizi nti Museveni yatuwangudde mu butuufu. Lwe lunaku mu byobufuzi Abedi Bwanika mu bufunzi bagamba mu byobufuzi by'opposition Bwanika tebamuggyako adiisi. Olwagala alimbe kyali kituufu ekyo ng'ozze okuwakanya tuwangudde nga naawe wali ozze n'ogenda n'owa obujulizi lunaku Bwanika lwe yakola ki. Mukaaku ne Mabike olunaku lwe yeesi bingi byazaakola ebimugisa mu bisigo. Olunaku lwe yeesimba ku Elias Lukwago looya w'abanaku engabo y'abannakampala ojjukira bulungi nnyo. Lwe lunaku Mabike lwe yaggwa mu byobufuzi mu bufunzi. ntegeeza ki abantu ow'ekitiibwa Mpuuga baatambula naye tebamuwa kifaananyi kirungi nti ddala bali ku kituufu bazze kuvuganya President Museveni. Kino kikomawa omusajja gwe bayita Honorable Mpuuga ne ttiimu ye bamulabye tebamulaba si bamativu nti ddala yazze kulwanira bannayuganda baagala enkyukakyuka. Abantu ekitono ennyo okuva lwe yakoze omukolo ogwo bamulaba nga yazze okunafuya Kyagulanyi mu Buganda. Eyo ndowooza yange.
omusajja gwe bayita Abedi Bwanika ekintu kyokugamba Kyagulanyi manyi aba NUP abamu babuyabuya yalulusinze mbatunulira nembasaasira twabagane no program ebeeramu amazima agakaawa ekintu kyokugamba mbu Kyagulanyi yayimidde katuuti n'agamba nesijja kulya bisiyaga Kyagulanyi sentamu musajja mufumbo bawa babi ayina n'abaana yayogerako ko ebisiyaga ne babaninga emyaka 10 nga tayingira mu Bungereza ayina n'oluyimba ate kyeyayimba kyekigambo ekituufu yali akitegeeza ennono yaffe tetukkirizaawo tetukkiriza bisiyaga era ekigambo ky'ebisiyaga ku Kyagulanyi okugamba bana bagamba nti akirimu bamuwayiriza bya kisiru bya kidongo ate ne bannayuganda era baagana okubitwala ekyokulwanyisa ekyo nsaba mpumulemu oba kansoke nkweda kikabiro wonsike mpuuka kuba njagala bwetukomawo you don't know say track number 1 tugende wa Big Eye think this baby bad Bob Wine kakati mbadde nkugamba ekintu kyokugamba nga Kyagulanyi nga mukitwala ng'ekyokulwanyisa nti abantu bakyawe Kyagulanyi kyabugwagwa kyabusirusiru tekirina makulu omuntu yenna mwojeko President Museveni president w'eggwanga ayina budget y'eggwanga lyonna yayina talina kyetaaga kuba siyazi kuba yafuna dda naye omuntu ajja mu buyinza ng'oyagala kulwanyisa gavumenti erudde mu buyinza emyaka 4 tosobola kuvaayo n'obeera open n'ovumirira ebisiyaga ate ekyokuba nti nti tavuddeyo open tekitegeeza nti abiwagira kigambo ekituufu Kyagulanyi tawagira bisiyazi naye ate omuntu babanga tomuwagira naye ng'ate olaba asobola okuteekamu essente olwanyise obukulembeze obuli kuno lwaki tosirika n'omulaga nti tomuwagira ate n'omulaga nti tomuwagira sente n'obeera wakati awo webale nnyo ekyo omuntu yenna nga ali mu opposition ku bisiyaga ayina kubeera bwatyo nga Kyagulanyi asatu musabiza zakata ku ssaawa ziri 5 oyo mpuuga tumuvuddeko tetugenda kubanga tumuddako Anet yayukendoza owulidde kuba wayagadde nnyo wafunye nnyo interest ewuliriza ensonga za mpuuga kwendiwala mu kibloka ze Yokohama ne Masaka Alwengo ntumbudde ono Kasule Ephraim wano ku Kiwangala Boys Saloon oyo yali Masaka Kiwangala eri awebala okubanga naye kwoli natugambye nti naye kwali atumbudde webala okubanga oli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki Mr. Kadi webala okutuweereza nze Grace Ekawempe oli otya webala okutuwuliriza webala okukwasaganya emirimu Omusoka Charles agambye nti webala okutuweereza Abitex alimba nti opposition Abitex alimba nti opposition yawangula akalulu okale webale ayedowooza ekirala okujja kwa Mpuuga kwanafuyiza nnyo Kyagulanyi era okujja kwa Honorable Mpuuga kubanga akabonero akaliwo kalaga nti agenda kukola ekibiina mwagenda okuvuganya okuvuganyiza President Museveni yasinze okufuna mu kujja mu kwawukana kwa Mpuuga ne Kyagulanyi esooka bagenda kugabana Buganda Kyagulanyi gye yawangula kubanga Mpuuga ajja kuleeta ababaka ababikirizo bagaana